Wow, wetweyongerayo n'emboozi zaffe endala akawungeezi k'olwaleero ababaka ba Parliament bakubaganye empawa ku ky'okugala enguudo buli Uganda bw'enaabanga ekyaza abakulembeze okuva mu mawanga g'ebweru awamu waba waliwo emikolo egy'abakungu. Mu ndowooza zaabwe ez'enjawulo ababaka abamu bawagidde ekya poliisi okugala enguudo zino ate abalala ne bakiwakanya. Ababaka ba Parliament bakubaganye empawa ku nsonga ya gavumenti okugalangawo enguudo buli bagenyi okuva emitala w'amayanja lwe bajja mu Uganda. Kino we kijjidde nga Pulezidenti wa Korea y'omu Maserengeta Park Geun-hye abadde ku butaka okumala ennaku 2 era ng'enguudo omuli olw'Entebbe lwaggaddwa olunaku lw'eggulo n'olw'e Masaka e Kampiringisa luggaddwa leero okwewala bannayuganda ko n'emmotoka zaabwe okutaataaganya entambula ze. Ababaka omuli akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Winnie Kiza n'omubaka w'e Kalungu Joseph Sewungu bavumiridde ekya gavumenti okugalanga enguudo olw'ensonga nti kino kitaataaganya entambula ssaako n'enkola y'emirimu gy'abannayuganda. Kuno bongeddeko ng'ekikolwa kino bwe kireetera abantu okutambula engendo empanvu ekintu ekitali kya bwenkanya. Ezisinga kati ng'olw'Entebbe bannayuganda bali mu kusasula looni ya myaka 4. Mwami Museveni agamba akoze enguudo bwoba okoze enguudo kitegeeza bwaba waliwo alternative routes kitta ebyenfuna by'eggwanga kibonyabonya bannayuganda. Omukulembeze akyadde bannayuganda bandyagadde mulaba ne bandibadde bamwaniriza naye bukagala makubo sikirabanga nti abagenyi bwe baba bakyadde waka abantu abali waka babonabona naye nze kyemanyi lwakubanga tumanyi nti tuli mu leadership nga si yaffe omuntu atya n'abagenyi okubayisa mu bantu be nagamba bano bayinza kunswaza. Okwawukanako na bano omubaka wa Mukono y'omu Maserengeta Johnson Muyanja Ssenyonga ategeezezza nga poliisi y'ebidduka n'enguudo bwetalina musango kuggalawo makubo olw'ensonga nti bannayuganda bavugisa kimama ekintu ekiyinza okuteeka obulamu bw'abagenyi mu matigga ne kitaataaganya erinnya ly'eggwanga ko n'enkolagana yaalyo mu mawanga amalala nga n'olwekyo okuggalawo enguudo kitaasa bo bennyini. Omuguudo lw'e Masaka ku bubenje bubaddeko obungi weyalikirire emmotoka kibi magulu 10 bebireeta enku amanda n'amatooke biyinza okutomera ate emmotoka z'abagenyi nekitukola bubi nnyo kuba omugenyi abeera mugeyi. Lwekyo ndowooza lwa neeyisa yaffe embi kuba naye bakugamba ne mugendere mu layini tunuulira tusanze ejjaamu osanga emmotoka ziyisiza gye zitateekeddwa kuyisiza. Bwe twogeddeko n'abantu ba bulijjo omuli abavuzi ba takisi z'Entebbe bategeezezza ng'omuze gw'okugalawo oluguudo luno buli bagenyi lwe bajja nga bwe kitaataaganya emirimu gyabwe ssaako n'okubafunyisa ekifaananyi ekibi eri abakozesa takisi kubanga babalinnyisa ebisale okubagasseeko ng'emmotoka zaabwe bwe zoonooneka ekintu ekiva ku makubo amabi gye babalagira okuyita. Tubonyeebonye nnyo n'abantu bennyini bakasitoma baffe bagenda tukyawa olw'ensonga tubatikkira 5000 okuva wano mpaka Ntebbe. Abantu babonaabona nnyo naffe munoka tubonaabona nnyo kubanga bagenda kutuuka emmotoka esensebuse emmotoka endala zikwamiddeyo eyo abantu babonabonera eyo kuba gayirumizibwa ffe n'emirimu gyaffe gyesiba. Kinajjukirwa nti ne mu biseera Uganda we yategekera olukuŋŋaana lw'amawanga agaliko mu luba olumu ne Bungereza kiyite CHOGM enguudo ez'enjawulo zaggalwa okumala akaseera olukuŋŋaana luno lwe lwali mu kibuga Kampala. Kisaache Joan, Kingdom TV amalindirire.